Mr. Giovanni, waliwo embeera straight away ku point. Waliwo ebintu ebyavuddewo emabega kwawo ebya Gracecan ne mukwano gwe esi ng'ogasseeko ne manager Kitonsa. Bino ebintu obimanyiiko? Ebintu nze kyemanyiiko Esther byayogedde byonna bituufu kuba esi Diamond byayogedde byonna bituufu kuba byonna byayogedde byaliwo bya apeninga n'omukazi yagwako eddalu Sandro oyo gwe bayogerako. Ekisooka nze nabuliranga maama wange embeera yonna ne mbulira kitange lwakuba kitange kati taliwo era my papa rest in eternal peaceful place. Ne mbulira ne kitange mama wange yaŋŋambanga kuba ife nze nva mu famire ya Bishop Nkoyo oyo omugenzi naye kimu gendo kakumaviiviiko ne muzeeyi waffe muzeeyi wange yali akolanga amanya nga ali ayimbanga mu church. Ensonga lwaki nvuddeyo ku defending Esther byonna bituufu naye nga ne Esther tomunenya ne baali bakozesa mukozese kuba naye yali anoonyanga platform kufuuka wakabi kibadde kimuhontinga olw'ensonga nti bw'obanga obadde okola abantu ebintu oba kaŋŋamba ebibi oba nga si gwe abikola nga ne waliwo abadde abikozesa omutima muli gugamba lwaki okola kino owulira nga emyoyo gigamba lwaki vaayo yogere emyaka gibadde 5 emabega ekyanga kyekusise. That's why abantu badde babuuzanga nti Giovanni lwaki toyagala Gracecan? No, Gracecan nze mwagala oba okitegeera Gracecan mwagala era mwagalanga omuntu mwagalanga omuyimbi munange but kimu kubeera nti embeera ze oluusi nga zimuleetera nze okubeera nga abantu abamu bamwewala oba nze okubeera nga mwewala naye nga simbu n'oba mulinako obuzibu namusonyiwa ku buli kimu era n'abantu mu nsi mbasaba mwenna manyi ensi esobya buli muntu asobya naye mumusonyiwe mu mbeera enga bwali kyakola yali takimanyize bwe ndowooza simanyi ekira ne bakwano babeera naye bamudirecting entuufu so si kumuwaana nakwongera mukozesa nsobi kuba oba wakola ekintu oba ng'obadde olina byokola weekube gwe mwennyini mutima n'ensi ejja kitegeera oba okitegeera nti munaye kino oba kikibaddewo ensi ejja kitegeera bamuteeke mu kkuba ettuufu basobole okubeera nga bamuyamba buyambi kuba nze simulinaako buzibu. Okay, kakati olaba omukono guno olwe nafunyeemu gundi shock eyo olw'ebintu ebyakomye mu maaso gange nabadde ndowooza tebisobola nakuva.